bali kumpi kati ngabo be mukola nabo nga kubala wanywera woshingibbe wayoleze motoka restaurant wali emmere nga buli kaseera abeera amulaba continuously naye bw'obeera takulaba omuva mugongo tosobola kulumya musajja nga omuli wala tekisoboka. Okay. N'omukazi kye kimu tasobola kulumya omusajja tasobola kulumya mukazi nga tomuli wala. Akati ate ffe tuli basiru bagwangu. Abakazi mu byalaavu tuli basiru tusaana batugalamize layini awo nga buli musomesa ajja kubako emboko 5 ku mutwe. Omukazi ye muntu akusanga n'omukwana n'abaako byakusiimyeko naddeko omutima ne gutandika omuluma. Ngawulira kati ate awo gwa omulumya omutima ali mulaavu n'atandika n'okwematiza yakusiimye. Kyokka ate mmwe naye mmwe mwetaaga na kuwabutwa mmwe. Okateekayo gwe. Ate ku lwaki? Okitegeera kakati omukazi asobola okulumiza omwaka mulamba. Finally n'omufuna nga n'ebigendererwa byo si bye biri ebyabayaye ng'onnumiza nnyo kakubemu kamunziruke naye n'otuukayo nga chapati. Nobeera disappointed. N'ogwa ku mufaliso nga gwa bisubi. Ekyo kyokka mukakale bulijjo mbonaabonera ki? Kyokka ate n'ogwa ku kikazi mu bbaala nga leero kangende nfuneyo kyensombayo leero nkubemu kimpise mu wiiki bannaye ekintu ne kibikola okukakana ng'okiwasizza abaana muzadde kyali kya kiro kimu. Kati ebintu byakyuka muve ku ngero mmwe. Omusajja agula malaya n'amufuula kasitoma amaliriza amuzaddemu. Basajja you are just joking. Kumukutu kwetuli Trollers Media tweyanze gemwe nabikumira ku mukutu guno kyakabi. Mwongere okusubscribinga okusharinga no commentinga ku videos zino sizaffe zammwe tukolera bantu. Muwulidde nti ye amanya Trollers line Rahuma nga bulijjo tulabe wayononekera leero wasabulani mukwano mpola ojja kwagala. Okay. Leero mpulira ndi mulaavu. Laavu ndi mu nnyingi nnyo. Kyogamba gye wagenda naye luli mpaka kya 10 mpaka kati. Laavu ndi myaka mukwano olaba nanyumya nakubadde ki. Nze ndi mulaavu ya myaka. Naatera nakutandika kati kugibasammuliza. Kati osingaawo. Wano wendi? Kati nze siriiwo. Laavu yeriwo. Sinnaba kutuula. Ye yatudde dda. Ndi mulaavu. Nkulaba. Nja kugenda mbamansulize laavu wano. Nze kati ninga producer mami. Ne Becky yagimansula. Chosen Becky? Chosen Becky ya Sekajjaju. 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 Tulabye laavu. Malende, honorable, lawyer, counsel, gonna gugage. Gonna bitiibwa bye. Bitiibwa bye. Mwanyina kojja kagatto. Naye kye kyatuuse ku mwana oluvannyuma. Ebibaawo. Tulabye abamaze obwo abagenda ku celebrating bagita golden. Kiki ekiri waggulu awo sikitegeera. Eno mukyala Sekajjaju, eno Shamimu Malende bawukanye beeyogerera ebisongovu. Kakati ate mbumbu okyali awo mbu ate ne Hamuza Sima ne Rema bawuka ate kati abo bo tebalina kwawuka bwe tuba tuogera tetuogera ku Hamuza teri amumanyi Rahuma tetuogera ku Hamuza tugamba Rehema gwe basinga okumanya naye ssebo mwami Sebunya tomuyisaamu maaso naye nedda tekisoboka Rema tasobola kwawukana na gundi
na dokita bukakafu kyoboyina mbora kuba dokita bino gano mawulire okay byambu kisoboka aina kaleta amayinze kati nzo kumanyi kati abantu kati mbatira ddala kubulira era bwe kiba kituufu Rema ye yakyaye lwaki n'endowooze anti Rema tebamugattako olw'okuba Rahuma kati oli mukulu kati mpuliriza bulungi bw'eba mmere wano mu Buganda emmere ettooke kati Rema ttooke ate boobeze ompulira Rema namakula tooke ate boobeze era ffe we twakulira nga we baba bafumba bagamba leero tugenda mujje mulye emmere nga batumye banno okuyita mujje mulye emmere leero baba bafumbye enkalu baga mujje mulye lumonde mujje mulye muwogo kakati Rema si mmere yakugereka ku ndala era sisuubira nti Ssebunya asobola okukola eyo ensobi kyotegeeza mbo gano mawulire kati Rema bw'omukyawo ogenda muzzaako mukazi kisoko ondage eyo si ensonga ekikulu mukazi anti nkubuuza si kwe kubuuka nkyogere ate nze ebigambo byange era oli bwabuuka mu ntobazi nagwo era nze Dr. Samuza nkugamba tokola era yagikoze dda ntannaba nze mpulira nga sikikkiriza tekisoboka sya nekya Ssekajja jju bakiwakanya nitwakibwakya ku makya nga tulaba bali ku humura kiki ekiri waggulu awo sikitegeera obufumbo kiki kubanga nze nzijukira Rema we yali akyeyagala ne Kenzo Bebekulu yali tayagala relationship eyo era ye yawe ensonga n'agamba bakyali bato ate bonna basereebu tebagenda kusobola kukola bufumbo bubeewo tekyaba Rema n'awuliriza ndowooza oluvannyuma n'akizuula nti kyali kituufu n'afuluma industry lwakuba kaakati banna mpozi omusajja gayino byonna byavuddeyo mbu ono era Rema n'agamba nti tasobola kuba gayinowe era mu mateeka g'ekisawo nti ekyo tekikkirizibwa naye kaakati gayino wabalala ayinza okubeera gynecological ku balala alayo omuntu ali ku bunkeeke neze bakyalamba buulire waliwo omuntu omu yaŋŋamba Mwami Tronas konze wange biseera ebyo nali sinawasa naŋŋamba nti olina omukyala konze sinaaba naye nze simanyi nakumanya oba naawasa naŋŋamba engeri gy'otamanyi oba onoowasa naye towasanga musawo omukyala nga musawo konze leka naawe oyogedde bubi ate abo bennyini benjagala nyanguyirwa wemanga waliwo ekyokumudwalira annyamba naŋŋamba buli mulwadde omusajja ababbaawe konze wangi naŋŋamba buli dokita omusajja abeera bbaawe konze leka naawe okyali ku basawo olwabasomesa nga baagala abazadde b'abaana be basomesa obwenzi buli wamu okitegedde naye nze okimanyi nti nali manyi abakinjaaji tebalya nnyama be basinga okujagala nze nali mmanyi abasajja abakinjaaji engeri gyagibaaga nagikwata ku musaayi aba mutuuka wano mukwano be basinga okwagala emiiti kati nendowooza nti abavubi bano baba bakoowa ebyennyanja maama nange ekyo nali nkimanyi ng'era obwongo bwange buŋŋamba nti bw'otuuka ku nnyanja bo balina okukola ogw'okukola ki kuleetera olye kubanga balaba nti gwe tobinamu ki maama nnyabo kaakati bwe twava awo nze nendowooza nti omusajja nga muzaalisa aba takyayagala bakazi abalabye nnyo kati buli wogiro amanyi butya sumbusa bweyeyanjuluza bweyonooneka bweyulika biki naye mukwano gye bakoma okulaba sumbusa z'abakyala nga babazaalisa
balinga bakinjaji na nnyama ayagala wakiri nga tebanatuuka gifumba atuuka n'awunya ennyama ng'alimu olusu olunyamanyama Kurumberenge saibu okutumiddeko gamba otya ndabiraako bonna abo bagambe nti mbatumidde abasajja abakinjaji atuuka ekiseera n'awunya olunyamanyama nga ne bwana abaddamu ng'ennyama yamuyingira mu nnyama kati tokyakuba ofumita bufumisi kisobokera ddala okuba nga gayina yafuuka gayinologist naye nze mbabuulire mpozi nga Rema banaye simanyi nembutuufu asaagala kibeere however bw'aba awulira nga omuyaaya avudde ku mulamwa tennyonyi ebuuke alagewa kikyotegeeza nti alagewa kyokka tonsesa naawe kati kakubulire ondaba wano nkulaba bwendi burove rove ngiraba naye kimanyi nti laavu eri ku mutima teri ku maaso bino bagamba mbu love is blind mb'osigala olaba mukwane yange eraba ne bebi akimanyi namugamba nkwagala naye ndaba tuli ku maini woviirako n'oli akataka traffic efudde yes osobola okubeera n'omusajja n'omukolera buli kimu osobola okubeera n'omusajja n'omulaga laavu gye walaba mu Telemundo n'oleeta laavu y'Ebinigeria eya Telemundo eya Romeo and Juliet yonna n'ogiteeka awo banange ekiyaaye ne kipaala teri kintu kisinga kumenya mutima oba atuuka n'alaba nga yonna ogimazeeyo kati ng'alaba talina muyina obuzibu abasajja muyina obuzibu buzibu ki omusajja bw'omwagala ennyo ye obwongo bwe bumugamba ono alabika bambi bino tabirabangako bulijjo ayagala anoonyayo omusajja nga nze nedda mbikola ku ssaawa eyo kuba gw'oliwo sisobola kukola era mbikola ku ssaawa eyo kuba gw'oliwo kati nze ondaba nze sejjusa nze sirina kintu kye nnali nkoze mu laavu n'enkyejjusa tekiriiyo lwa nsonga ku ssaawa eyo bwetuli bye nnina okukola bwe tulemagana nneeyongerayo bweyongezi nga nawe ogenda na birala nayo nga mbikola oyo yenze nze bwe nkwagala nkuwa full package bw'ogijajamyanga nsikawo yes ekyokubiri abasajja ekirala kye nabalabyeko mugamba nti mwagala abakazi ababasapootinga financially naye obuzibu bwe mufuna omukazi bw'abeera nga buli ssaawa bwe weetaagira obuyambi ayingirawo mwe mulowooza tubagula nedda mba sikugula mba nkulaga nti bwe tugatta tusobola okukola n'ezange zisobola okukola mu zizo era nga n'ezizo bwe zikola mu zange naye bwe weewugulaza nga nsikawo yes laavu mugibeeremu nga mulaba badziya olina okubeera n'omuntu nga bwe mubikula peegi mwenna mubikula peegi etya emu Zari yagamba ye wa 5G network alinga 5G network asikawo myu aba agenze ati kati ogenda n'otunuulira omuntu gwe bakugasseeko n'owulira ng'oyagala kutanaka n'owulira ng'oyagala kutanaka okane kakati kiringa gwe papa wonoobeeraawo kati ku levo gy'oliko n'obeera ku makya n'osanga mukazi wo nga akasajja akavuga akasena amazzi ku kyalo kamukutte mu kiwato toyinza kusinduukirirwa mmeeme mmeeme yinza okubeerawo naye osusema n'olulimi n'oluwanda wali abantu bayinza okulowooza nti ebintu ebimu bibaawo nga bigenderere naye omuntu asobola kugwa n'azirika n'addamu kutegeera ng'ali mu ddwaliro naye si kugamba mbu aba abikoze akigenderere amagezi gembawa kusinze ku kyalabye abasajja mulina obuzibu mwagala okwana abakazi abakiraasi nga temunnatuuka
Kakati osobola kuŋŋamba nti n'otuuse ku level eyagala omukazi nga Zari ate n'odda n'oyagala waitress w'ebbaala kati tobaako ekikyamu ku bwongo. N'eddogo likola mbu teriba ddogo. It is either bw'otandika okwagala abakazi abalinga Rema, abalinga Zari, abalinga Desire Luzinda, maintain the status. Ne bw'oba ogenze osazeewo kwenda, tambulira mu abo. Bw'olinnya ku fifififulo, beera eyo. Ozungire mu ruumu eziri ku fifififulo zonna. Nyate bwe nkusanga wansi eno mu batunda caayi. Kwegamba Levikson afune ekyesuubo wakiri kimutambuliza okubwe. Abeere ku eyo fulo kwe yalinnye. Bwe tunaamusanga nga sse tujja na kutya. Already omaze otulaga nti oshootinze. Kati ate okkirira olaga weeno. Otuleetera obwo obuwala buba n'enziku. Nyabo. Buba n'enziku. Buba ne yutyayi onde. Neba nango. Katonda yakola omusajja. Tubaagala naye. Mbu abasajja bagamba. Mbu bubeera bukyalimuko kantu. Kati kankubulye teri bukazi bwe basinga kuleeguulanga buwala obwo bwe mulabanga obuto. Olaba obwo obuwala mwe bwe mulaba mbu butototo obwo. Ate kaakati bannange eyo nayo mboozi ddala. Olina kyali wange yanyumiza n'aŋŋamba. Tukola ffenna. N'aŋŋamba owaayi. Nagenda nenkwana akawala bwe kati ne akawala kawali bwe bati ne bati okamanyi nti ne mukakananga kato n'aŋŋamba sirika. Mukaleka naawe. Akakana kamala siniyafo ezikongerayo ne zibula. Mama wako najja n'akasabira omulimo. Sigenda kwogerawo. Komaawo. N'akasabira omulimo we waajati. We kabadde paka. Akana naawe kato n'aŋŋamba akaana bakaleeguula dda. Lasitiika zonna temuli. Ojula gattako mukono. Ne muŋŋaale kati kisoboka n'aŋŋamba akaana. Kali akaana. Tewamubuuza otegedde wategedde otya? Anti nali nkimanyi nti ate yateekayo application. N'aŋŋamba kansigale mu bikazi byange ebikulukulu. Ogenda ng'okimanyi. Naye bannaye omwana obuto tekalimu yadde akamiima. Kyamugwanira yali azungazunga naki. Nange mbw anoonya katoototo mbwe yeekankaddemu. Mbwa gwe gakulemye kuvuga pijotiyo weesibye ku siyenta. Olabye ennaku. Naye ate munnaye okuggyako abantu obulalu. Omanyi pijoti tezikyalabikalabika. Obeera wanjawulo. Gwe oli musajja bawange akusingako katono okutegeera. Kiddemu? Bawange akusinzeeko okutegeera. Olaba ekyo okimanyi. Anti kati era ayina kuba nga akusinga. Alwawo okimanyi ekyo. Oli mutuufu. Oli genero. Gyoli. Onnatuuka. Ate era sijja tuuka. Okisagadde. Vuga kipijoti kyo. Vintage, oli ku vintage vintage property. Naye obwo obwana obuto. Kukuba obeerako ogwo. Kakati gwe munnange ogenze ovudde ku mukazi eri owa kirasi omukazi astiminga vi n'akola ne baneetwekoze bintu. Naye omusajja abireka. N'omusanga akawala akasiika chipusi ekira nti kalina otubina. Ate obuwala bwa chipusi bwonna ennaku zino oba obubina bubujjawa. Anti bukutama nnyo. Oba nange ntandika okutama. Bukutama nnyo bwe buto nga buli mu baketi ya kubumonde. Kati kalini kabeera katukani kasigala emabega eyo. Kati nobwatambula kukasigala kulinga akakubeko. Papa bakumaze. Simanyi oba naalya ku chipusi leero. Siboti bwe wali webale. Chichi. Mwebale kumwonoona. Kati mukama. Ntumiddeko mikwano gyange mwenna abasiika chipusi nga muli baana bawala mukutama nnyo. Obubina bwa lasitiika
bwakutamanga keyongerayo eriwe kati bwakomawoko kasigala we kali eyo ngenda kutama nkola kabina kati mwena abana musole mukutame mulabe oba bunakola olyo oyo omwana muwala kutama saa 11 obwo obwana obulaba kiba ogamba buno bwokuma kuba obwo mbuze goli musajja kiki ekituukawo ekiriwa ogende weekukutirize mu kibanda ky'amanda n'abasajja balina bubeezi kizibu boolaba obwo ate abasajja ababikola era abo bennyini bateekwa kuba bakola nabo kukuba okwo kubanga bwalayini kazitutte eri ne kamugjamu emunnema nagambe nti kati bw'oyogedde bwebityo obusenka omwo mwotunuulira okwokutu gwe tosobola kukola bintu bisajjale nga tewenkana kakati wano waliwo omuyimbi wange gwejagala ennyo legendi mukyala yakola sajjale naye alinga akameeza buno obuwanvu oba yakola layipo omanyi layipo bakusalako egundi olubuto bino ebinyamanyama ne bakuwa ekiwato nga kitono kakati wano alinga akasuwa nze bane abayimbi mugende empola baddiya okujjako nga muyina ebigendererwa ebirala ntwala omukisa oba sente ze zibawaga naye sajjala ezo muziwa obudde soma oyogere ne dokitawo akunnyonnyole you cannot do esajjala n'obanga akaleko oba bwavu bwe bunjogeza tusooke twanirize Rama mu kinywi naye Rama yawasizza bambi Rama weebale nnyo weebale ddala okulaga abantu nti oli musajja nti esayidi eno ebeera ndala n'esayidi eno ebeera ndala era weebale kuswaza abo bonna bali bagamba nti Rama tasobola kukola ki agundi Luwiraiti yagamba mbu Rama omukolo tebajja gusonda kakati ndowooza yazirise tasobola kubeerawo naye bambi njagala okwebaza big size bebe cool olw'omutima ogwo omulungi actually tujja kwebaza big size webaze alien skin webaze Haji Bakaluba n'abantu abalala bonna Hajati Namyalo bannange weebale nnyo weebalire ddala kubeererawo Rama kwegamba kyandaze nti bw'oyagala omuntu n'osigalira ku kigambo kyo naye asobola okwagala Rama takyuse mazima bwe yakyuka naga kati ntunudde eno yasigala gy'atunudde era ffe tujja sigala nga tubasabira mukuuma obufumbo bwammwe abeetuga beetuge kubanga ebigambo bye boogera abamu oba baabirabyewabo naye era obufumbo si mmere kulya obufumbo katogo kubanga omwanyi omuntu anyiiga bunyiizi obufumbo katogo waggulu kaba katokota wansi nga kanyogoga wansi kasiriira nga kanyogoga akasiriira anti kati akatogo sookawulira waggulu nga katokota naye nga wansi kali mu kusiriira so olina okubeera nga buli ssaawa okyekingako tomate bakuyingiza mu bufumbo n'olowooza nti kiwedde nti kati omusajja kampasizza kiwedde mukwano oyo yennyini eyakuwasizza asobola okuwasa omulala abasajja si mmere ate bw'oba olina omusajjawo nga mukyali mulaavu mugibeeremu mugigwemu mugiwugemu muginywe mugirye kubanga waliwo akaseera ak'okuba nga oyo yali akukwatako n'owulira ennyonyi ogeze nga buli wakwata oyo yagamba baluyi akarabula kati buli opportunity wejja gikozese obwali obugalo nga tolete na magalo go oninya ebyo bigere byontaddeko simanyi oyingidde mbuli na kyangwe tonaabyo owunya obwo bwe bufumbo ate ne wayitawo neruli nali nkulaba ng'oli mweru gumu n'omugaye bane ng'ogonda olususu bakunyizenyizeeko naye nga luli abadde akulabikira ng'ekikere ebintu bya kisiru
Bintu bya laavu bya kisiru. Babijjewo. Nze bwe mbikubamu akafaananyi entambula yabyo. Ndaba nga naali mu ggulu atutunulira nagalaba embaata. Kyogamba oba oliawo Wilson Bugembe mutuufu yabiraba. Kakati nze mbabuulire. Nze Munnayuganda omu ayina endowooza eyange nzekka. Nze nzikiriza nti Wilson Bugembe alina famire. Naye yagaana okugiteeka mu mawulire mwogere paka muliko. Era bwe kiri. Oyo omusajja ateekwa okuba alina famire, yakola court marriage. N'asirika. Famire ye n'agijjama. Mujja kwogera paka mwerume mufe. Ekirabika yawasiza wuuno tumulabye nono ng'asirika. Famire gyeri mujja kubamanya mujja kutya. Kubanga yakimanya tosobola kuteeka famire mawulire n'olama. N'osigala emirembe. Tosobola kati ye yaguba. Naye ayinza okuba mukyala we munafu. Nga ye tasobola kugumira ebyo bigambo bya social media. Nanti abaana ba wano tebalina gwe batya. Bano abaana. Bwe bakuteekako ettooki bwe bati. Bakumulisa paka mu byenda. Kugamba abaana bakunkumisa omugambo. Abaana bakunkumisa omugambo ku Rama n'ogaba naye. Nze sikyalaba. Kati Rama omwogereko ki? Naye tusaba abategeka ebivulu. Kano kagende eri abo bonna abategeka ebivulu. Kizuuse kuno kulabula. Kizuuse nti alien skin bw'omusoosa mu show. N'amala kuyimba awo weekoma. Eba efudde. Nalabye ng'ayimba emukono. Alien alina kuyimba nga bano bonna bano abeeyita abayimbi bonna nga bavuddewo. Nalabye ng'ayimba emukono. Asobole okudduka agende ku mukolo ewa Rama. Bannaye olwamaze okuyimba bw'ati ng'alinga agamba nti bano abantu byaze nabo agenda nabo ku mukolo gy'alaga. Eyo si gundi gye yabadde ayogerera. Yabadde ayimba wabaddeyo ndooza bya NRM emukono. Eyo si gundi gye yabadde ayogerera Kamiliyoni. Akatambi kendabye gye yagambidde mbw akapati by'ebiki. Ayo saakalabye akatambi. Tonna kalabye. Tukaba naye mutabani wa Mayanja. Kamwesonyiwe oyo Kamiliyoni sigenda mwogerako. Naye nga bobo line up oba kusemba yasembeyo. Ewaawo abantu abamu wano kyabalwanyako. Lwaki gundi yasembayo? Lwaki gundi yasembayo? Alien wano ye muyimbi. Abasigadde simanyi bye bakola. Naye yakonkonya omuziki mu mukolo gwa Rama. Waliwo abayimbi babiri. Kati be tulinawo sofa. Yagambye mbu alina gw'ayagala bamuweereze bamuwandiikire bamuwa invitation amukime ku kisaawe ng'akomawo kuva amuwambaza obugato. Naye mwana mulenzi gwe. Kati nkubuulire Alien kati wano waliwo abayimbi basatu. Waliwo Alien Skin. Waliwo Gaga Mel Boss. Big size baby cool bawazuwena. Daddy wa Beat. Naye baba yakoze. Daddy wa Beat. Omuntu. Kakati Kamiliyoni. Nze simanyi lwaki tavana mwezi ntalo za kape gobe Messi. Kamiliyoni entebe ye kwatuula. Agituulako bwogwa. Ne muganda we tasobola kwambala ngatto za Kamiliyoni. Ago ge mazima agakaawa. Engatto za Kamiliyoni. Tewali gwasobola kuzambaza wano ne zimutuuka. Kabeere palaso tasa kwambala ngatto za taliyo. Oli Kamiliyoni. Nze simanyi na kimuteeka mu ntalo za kape gobe Messi. Oba bukyawe buno. Alina okubeera obubeezi eri nga jangu ekyo tokigamu. Ate ne bwe yandibadde ng'awulira nga kye baakola olutalo lwa palaso n'Alien Skin awulira kimuluma muli yandibadde tayogera kigambo kyonna asigaze ekitiibwa kye. Kubanga ekyamazima engatto zo Dr. Jose Kamiliyoni zizoweka. Ekyo kyo ge mazima agakaawa. Si wano. Kakati ate munaye ekikwewunyisa nabbi tabeera na w'amaanyi mu nsi y'ewaabwe. Kamiliyoni nga yafulumya Uganda wano n'agenda e Congo wali. Tanzania wano. Rwanda. Kenya. Bakola bati. Ejuba. Kati ye
engatto ze Chameleone engatto zo tewali wanaasobola kuzambala. Mbadde nkusaba va mu ntalo za Kapa egobe Messi. Ne bw'oba owulira nga Palaso bye baamukola bikuluma. Sirika. Tobyogerako n'oli opponent we tomwogerako. Kagamba byaba ayogerako bibeere nga biwabula waakiri. Tayogera asirike because ife wano twezira kwogera. Wano twezira ayogera nanti kati ffe abali skin ffe tukukuba ne tukuyuza ku social media. Kakati Alien ali mu biro bye kyekisooka. Ali mu biro bye. Bw'omwezingako ogwa buli azaamwezingako gy'akomye tulabayo. Lwakubaye Chameleone tewakyali kisobola musuula. Kati bw'ova eri n'ogamba ogenda nsuula Chameleone mba nyinza n'okuseka n'enjulika emimwa. Oba gwe kennyini gw'ogenda kugwa. Chameleone ne bw'amala emyaka 10 kati nga takyayimba ategeka concert ne lwatulinnya ebigere enjala zonna ne bazitumala mu bigere. Chameleone kati level gy'agendako class gy'ayagala nti ye bajja mu kivulu yokka. Si gy'agendako. Chameleone kati Ragadia ine ekintu kye yayogera. Atuso tegeka ekivulu nga kyatete bonjerere. Ani? Chameleone. Tekisoboka. Nze njagala Alien skin n'obulamu bwange bonna nze nanga bondaba ne musayi muli mu kimenke. Njagala Bebe Cool okuva nga nkyali muwala wa myaka 16. We natandikira okumanya Bebe Cool n'okumuwalira. Naye nkugamba nti Chameleone tasobola Chameleone tasobola kuyimbira Butebe ne bw'omutegeka ekiboga ne bw'omutegeka Kampala. Tekisoboka era tekirisoboka paka nga ayingidde Magombe. Chameleone tasobola. Nekyemadde ngamba nti level kati class gyagendako nti kati nga tebonjerere kitegeeza mu 5 nga temukyasobola kola. Nanti era mmwe bamufuna mpola mujja kujja waneno David Lutala abayimbi. Chameleone yagambe nti ngenda ku Serena buli meza ya milioni 3 ate meza njagalako omuntu omu. Ne ticket yagambe ziweddewo. Kati Chameleone ye mulalamu wano. Actually East Africa one. Engatto ze Chameleone tewali asobola kuzambala. Wesigalize engatto ze naye Amiri. Ebigambo ebyo byogenda ate wezingazinga ku Alien skin. Tola ntasobola kugwa. Ayinza okulwala mental health. Mental sickness. Yes. Akyasobola okulwala obulwadde bw'obwongo bw'atave ku Alien. Ajja kumulwaza ekiwuka kimuli obwongo kibumalewo. Agateko obukyawe. Kuba kati already ali mu mbeera nzibu nnyo. Omukazi ali mu kooti sima basayininga ne divorce. Kati ku myaka gy'alina yandibadde ali ne mukyala we ng'era banne boolaba bwe bakyalina abaabwe. Naye amalala gakulembera ekigo. Gamulemesa. Abantu abali baliranye ku abantu ba social media. Sikyabeteeka ku abantu ku social media nga bavuma Danira nga avuddeyo okwogera byayogera. Naye abantu abali baliranye ku Chameleone. Naye Danira ne bamusemberera. Be batuula eri ne balannama ne bagamwe temumanyi kyemu. Naye Danira ye nze naliranako Chameleone. Mu biseera bya Sheri. Ojjukira omukazi omukadde gwe balwanira ne DJ Michael. Eyayinanga Sheribba ekabalagala. Ng'eggali ekyaliko ba Success Kayemba. Eggali yenge eriko bakabalasi. Waliko. Saaliko naye nabaliranako. Somehow kati nze Chameleone gwe mmanyi gwe nalabanga. Gwe mwete. Omayina nalaba lulinga bagamba gundi mbu yayimba kana akayimba nalongo kitone nkutumiddeko nalongo kitone ogamba oti. Aba mugamba yayimba kana akayimba ki? Akabimbi. Nakegana. Naye yakayimba. Nakegana naka akayimba mukakadde nnyo. Ye muto. Angene ku YouTube nkano. Yakayimba. Yagamba. Akakayimba kakadde nnyo mundeke. Nze. Nalongo muto. Netitototoro. Nze. Ndeka. Nze si. Nalongo ka baby. Yagamba mundeke nammwe. Akabimbi. N'atabuka n'agamba ebyo tabimanyi. Akabimbi by Gerard Kiweewa. Njagala era nze abantu bwe boogera nti abantu
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz so munange nalongo kitoni mutoto tororoto era yagamba ebintu byakayimba keboogera tabimanyi kaliko ddi naye si yeye mu kayimba naye tekisoboka kubanga omuntu yali mubinga muwala n'alungi obukulu nalongo mukazi mulungi ku mukazi ali mu vidiyo okimanyi nti siyokeza amanya abaana mweba serebu kati sawa yakufumbirwa nze ndi mufumbo sawa yakufumbirwa okimanyi nti omwami wange muliko mukwano gwo yakoze private kukyala bad black naye nkubuulire ate ne bya bad black mwabitegedde bannange mbabuulire mulekerawo okukola embaga emikolo egyo egy'okuzina ne mumujja obutambaala buki muwujja mudagala gw'okimanyi nti n'abaana ennaku zino buli ava mu mukolo omukazi bw'atafa omusajja yafa kyokka nga bato abantu bemusondera emikolo mubonaabona mubapangisiza abatimbi mubapangisiza emmere balye banywe baba bazze kusunga era yagamba luli bagenda mu gundi inze ne court marriage tuli tuti nze nkubuulira kufubutuka wano kugenda wa kushona kwambala gawuni kugenda ku URSB kuteekako mukono kugenda mu bimuli wali ku Serena newe tunaaba twagadde nze sisobola kukola mukolo ne gwerako abantu 5 sisobola kukola mukolo ne guweza n'abantu 5 okay ewaffe wavaayo kati nze kandabe ewaffe wavaayo ani maama wange bannyinaze babiri n'abaana baabwe ne bakyala baabwe ffe tuba tuweddeyo kati nze wemma ndeese abo gwe tolina kusukka nange bendeese nze n'ennyumba yange abaana ab'enzadde abaana b'abannyinaze ababiri ne maama wange nze ekika kiba kiweddeyo ko ggwe mutugoba kuki kati sooka ombuulira abalala be baani ebintu bitabuse abalala be baani omanyi nti Irene Ntale naye yalayidde ebintu bikambwe kati kyokka bannaye ebintu bizibu onaafuluma onaayingira buli omu alina okulozaako twamulabye ng'alayira naye nga naye nze nagamba obufumbo si bw'abanafu ffe tubeera eno mu kamera nga tuwoza tuli mu laavu naye naffe waliwo owulya nga mu mutuufu efumbiro likutta akakka ofuwa ng'enku zivumbeera nogamba neerera ate baleese embisi mbya nga mibisi ate enkya ne baasaka litunsi ng'asiika ne chipusi ku kyoto kati obwo bwe bufumbo era abafuluma goodbye abayingira you are welcome bane tusaasirako nnyo Bruno Kebambi ne management ya Gogo okuvirwako Gogo kitalo nnyo kitalo ddala mukama abagumye naye ng'obufumbo abafuluma tetugenda bayita kudda nti mwena abayogerera Bruno Kebe omugambo mukama abasaasira abasonyiwa
waliwo gwe nalaba ya commentinga ku video emu n'agamba ye Bruno Kenga yeekoza akaaba nnyo gy'obeera abadde aludde ne Gogo mwe kambabulire waliyo abantu ajja mu bulamu bwo immediately ne mukwatagana. Bruno Kenga yagamba nti ensonga eyasinga omukwatako bwe baalinga ku Kiboozi show ya Gogo ng'egenda kubaawo n'embeera za Gogo omuntu obadde oziraba yamubuuza kiki kyoyagala nkukolere namugamba nti nze njagala bwe mba nga nzize eno ompromoting namugamba kyokka kyoyagala namugamba kyekyo kyenjagala meaning that nti buli bw'aba azze wano atuule ku Kiboozi kye n'alaba nga mutuufu amutuuzizaako mirundi ndowooza ng'esatu neerwe yajja nga yazze nga naye yennyini kitegeeza yagamba nti tugende tulabe wa Bruno Kenga ku Kiboozi era Kiboozi kukiggala ng'ali nanyi. Waliwo omwana eyagambye naye lwaki abantu bwe batyo oba aba yaakavaayo n'afa n'aleeta example ya Asiya. Naye nze njagala obbabuulira waliwo abantu nga bw'olaba abantu era ba Asiya bwe yali Gogo bw'abadde waliwo abantu nga Mukama yakiteekateeka n'agamba mu biro byo ebisembayo ku nsi ndi kusanyusa ng'osemberedde okuva ku nsi nga Mukama yakitegeka nti ng'osemberedde ebiro by'okuva ku nsi ali kusanyusa. Katosobola kunenya muntu mbu lwaki tebavaayo ne boogera mangu mbu Gogo yalina ensimbu oba nsimbu oba kisimanyi okitegeera. Omuntu Mukama asobola okumanya nti ogenda kufa mwaka gujja. Bannange guno omwaka nga buli kyokwatako ne woba otunda malusugo bagagula. N'osanyuka n'akwerabiza ennaku yonna okuva ng'okula. N'otuuka okufa ng'emmeeme eyo mativu. Kati be bantu abo. Naye bambi Gogo abadde tannalya na kunywa. Abadde tannaba kuwulira essanyu. Abadde tannalya abadde tannanywa. Naye oba oli awo abalina omuyamba bamutuuse ku ssanyu Mukama lye yamutegekera balabika bajja leeti. Kuba nze nzijukira interview ya Gogo eyasooka nagiraba ku YouTube. Waliwo abaana ba YouTube Abanyarwanda mbafollowinga ndaba content waabwe. Ndabako Gogo oyo ne mutunuulira. Ne ngamba Mukama nsonyiwe okwemulugunyanga. Ne mpuliriza emboozi ya Gogo. Naye Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Gogo tayinza kubanga alina ekyamusobako mu nsi. Okuggyako nga banaamuvunaana bibi by'abajjajja abeera nga ne Bayibuli bwetugamba. Naye sisuubira nti alina ebyamusobako. Mwenna abawasizza tubaagaliza birungi byereere. Abaawukana mutubuulire ensonga kiki. Abaawukana goodbye. Ate bw'oba owulira ng'omusajja gw'oli naye akeese. Fuluma. Kambuuze. Abantu bamuyingira mu mukwano mubeera mukukuta mwesisinkana ku busonda mu mmotoka mutudde mu parking tibababuuza why road tugenda ne mubeereyo nga mukukuta ne mujja ne mutusumbuwa wano nga muli mu kwawuka. Anti kaakati era ebyokwawukana nga bw'owulira biba byambi. Naye ebyokukuta wali kuba kwekombakombako. Nga buli omu kyakomba okibanga omukwano omupya kibanga kinnyo kino ekinnyo kye bawa ebisolo okunuunako. Ejenzisaako nenywa ku mazzi. Ekombako nenywa ku mazzi. Bannange mwana. Aha. Naye bannange. Gweze omukwano omupya gulaba edduka. Bannange naye mumulimba. Mubanga muina muba mulaavu yammwe. Tunaatera n'okubagamba mutuyite nga tulabe mulikola. Ati Shamimu yabagamba, Zubeda yabagamba. Gwe bw'ofuna omuntu wo, mutukube, tuvume, tuduulire byonna bikole. Bw'amwawukana komawo twetondere. Ogenda onoonye omulala. Naye bw'omuleeta tusabule laavu. Bwe mwawukana bane munsonyiwe. Ekyo awo tukomye.
nalwo lugendo lukoma nali lugendo lutakoma n'olugendo lw'omukwano olukoma ate ngendo z'ennaku zino za uba olaafu y'ennaku zino ya uba olinyira nti ndooviiramu munyonyo teri uba ekutwala Masaka ng'ebalira kumita olaba akantu k'okugamba kwetonderaako omusajja yagenda agamba nti bannaye nsaba ffe twawukane n'omukyalo ono sikyamusobola nti kale gwe kyoba okola yita abantu bonna abaaliwo nga mukola ki nga mufumbiriganwa tubagambe obagambe lwaki mbayita munnaye nsaba kubeetondera naye ke kaseera kati era obakuŋŋaanya era okola omukolo awo tewaba kulya naye banna tewaba mukolo kubayita kubagamba mugende buli omu ajje n'emmere ye kubanga banakuŋŋaanya wali lyali ssanyu kati maziga gwe lutuuka tewaba kirala baweze nti oluza basusemu namba percentage eri otuuka kubagamba ku ebisigadde tebakubuuza naye twesonyiwa ebintu by'omukwano bijja kutusuula ewazibu kati omukazi bwenti bwendi mulavu nga bakeera bankyawa sifa nze n'enzigwawo ekyokuziika ffe twatuuse dda mumanyira sijja kufa gwogezako nowezirisa ake ennaku nga 3 tolabangako emirambo egikoona keesi Rauma salaamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaamu bugenda okutuuka saawa nga wazikidde saa 12 z'okumakya saawa 8 ng'obeera nga bali mu kuzzaako bweba bwakowa bukoyi mbo bagamba buli kimu kirina okukolebwa mangu naye ng'omuntu asaana akuumibweko ennaku nga 3 nnya balaba oba oli awo yandikomawo engulu baba bakugyemu fuse baba bagitutte ebegenza naye nga munnange ebintu by'omukwano bizibu ddala naye kaakati ddala ki ekisobola okwawukanya Rema ne Hamuza nze sinnakivaako ojja kivaako ojja kukkiriza bambi Rema ne Hamuza mu nnyambe temwawukana mbeegayiridde okuggyako ng'omu ku mwali ebisiyagaawo mwawukane naye bwe muba muli straight mutuule temukoowa kutuula ojja kukkiriza nti waliwo n'ebibagana nti tebikola nva naye bisobola okukola bannange kubanga wano nze sikyalaba nti siraba waliwo ekita kyasoboka naye mbabuulire naye omanyi nti nze Rema mwesiga Rema tasobola kutunda primo ate n'agula maakatu musota baba yatunze maakatu ajja genda ku kawundo kyenkugamba anti kaakati era bwe kiba nga kyabadde nga Rema wange okiwuliriramu emirembe bwe kiba nga kituufu naye saagala kibeere agende kawundo naye Rema bwe kiba nga kituufu ng'awulira akooye kati tulinze tundula ajja kutuleetera wano omwana ffenna nga kwe tugenda okomya amaaso mwesiga Rema alina test ate nze kambabuulire n'okulinda ne mukoowa nga mukoowu kati ate mbabuulire abakyala bagamba ali addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto addeyo kakati gwe ebyokulowooza mbu banaayogera kinze saagala kumanya nze nja kwagala abasajja paka omutuufu lwalijja paka lwendifa bwe ntoono nga nfuna omulala paka yes kati nze atali musiyazi mbeererewo lwaki ekisooka nze senda mbeera n'omuntu wange atya omu ne tutambula bwe tulemagana ne tweta mukwano tonsuubira okuddawo nzinga emikono nga nnyingira owino katale nga nnoonya nga nfuna omulala bw'abeerawo nga tubeerawo bwe yeemamazanga mmyansa ekintu omusajja tasobola kumpaayiriza kwe kugamba nti yankutte n'omuntu oba nnyenda mbeera n'oyo ne tutambula kasita otandika amakoona nga tweta
nga nfuna omulala naye nze sijja kugamba mbu kaakati nze gwolaba njagadde abasajja bangi nnyo kati mpulira mbikoye no kama enjawulo eriwo tobagatika nze sigatika otawuno n'okwata yes era sigenda kulima mbu bwentoono nja kutuula nzinga amagulu nedda tekisoboka bw'abalira akati okyusa bukyusa n'okaza mu mukono butereevu bw'otuuka wali mu kukyusa n'okaza ku wakati n'okandekera nga nkakwasa omulala nze seereegana basajja naawe nzirawo nkaabe nsinde siito era nze bwesisobola bwesiri nti nze nkuwa byosoose okulaba oba byosembyeyo era naawe bw'otali ggwe nti gwompa ebisoose oba ebisembayo kati essaawa zino ndi mulaavu nnyo era omukisa ngukozesa naye singa bukyenkya ne byonooneka nga mpita ng'ate ngwa mulaavu endala laavu nnyingi laavu ziringa biddiba ziri awo bw'oguva mu kino bw'ogwa mu kiri nze mbabuulira nze abakyala kati oli ajjaga ate gwe omuggo tugamba mwagale bannange yagala omusajja gw'olina kati kuba yaliwo bikole byonna obimaleyo bwe yeemamaaza tema funa omulala mwagala ate osingere ku ono gwe beerawo ng'omutima gwo guli awo guliko amasavu savu liwoma lyokya addawo wezingi omusajja yankyaye last boni w'abasajja deke naawe mama remo oba noba naye saagala obyawugane ne dokita bangere mato kinkola oyinza oganze yamumunoonyeza naye ze omusajja waliwo ennyimba z'abaana abayimbi zinabizo mutatuzitwala nga nsonga nga luyimba waliwo ebintu ebimu ng'oluyimba ng'olulabira ddala lulina we lulaga naye lwakubanga luli mu bbanga awo tenatuuka anti abayimbi basomesa Honorable Geoffrey Rutaya nkutumiddeko ogamba otya abayimbi basomesa ate balaguzi balanzi they prophesy boogera ebintu ebibiri tuukawo okuyita mu music waabwe ekintu Geoffrey Rutaya yayimba luno oluyimba ekyo lugamba nti kyamangu ekijja mangu kikola ki first is a go kakati nze ekyo ekintu sikikkiririzaamu ojja kukkiriza omanyi lwaki sikikkiririzaamu omukazi yeetika olubuto okumala emyezi 9 n'azaala omwana naafa ekyo kirala okitegedde anti nkuwa example eziri live kuba olabira omukazi yeetika olubuto emyezi 9 nga buli lwagenda mu sikani bamugamba omwana mulamu omwana asamba n'amuzaala n'afa naye ng'amulindidde omwaka mulamba so tosobola gamba waliwo abantu nga bwe bakubuulira love story yaabwe oseka n'ogwa n'eri naye ng'ate bawangadde n'abaana bazadde abaana bagambye kati ate ne wabaawo n'oli yatandika okwogereza omukazi ng'ali mu Amerika akimanyi bulungi nnyo abulayo emyaka 3 adde Uganda azimbye amaka ate n'agamba papa nfunire omukyala njagala nkomewo eyo mpase nkole family ne batandika okunyumya ne banyumya emyaka 3 ng'omusajja alabirira omukazi gwatawunyangako yadde ku nywanto y'ebbeere awo kawakazi atawembatira gwanyumya naye n'atuuka wano ate ne bitakola osobola okutambulira omukazi n'omukwanira omwaka mulamba naye era nga mu mutima gw'obeerawo n'ogw'omukazi teyaŋŋaana oba kiki n'akulumya ate ebiseera ebisinga abantu bwe bati muba mweraba ng'akuli kumpi omukazi atali kumpi na musajja tamulumya abasajja baagala kibali kumpi kati ng'abo be mukola nabo nga ku bbaala wanywera woshingidde wayoleza emmotoka restaurant wali emmere nga buli kaseera abeera amulaba continuously naye bw'obeera takulaba omuva mu bwongo tosobola kulumya musajja ng'omuli wala tekisoboka n'omukazi kyekimu tasobola omusajja tasobola kulumya mukazi nga tomuli wala kati ate ffe tuli basiru bagwangu
abakazi mu byalaavu tuli basiru tusaana batugalamize layini awo nga buli musomesa ajja kubako emboko 5 ku mutwe. Omukazi ye muntu akusanga n'omukwana n'abaako byakusiimyeko naddeko omutima ne gutandika omuluma. Ng'awulira kati ate awo gwa omulumya omutima ali mulaavu n'atandika n'okwematiza yakusiimye. Kyokka ate mmwe bannaye mmwe mwetaaga na kuwabutwa mmwe. Okateekayo ggwe. Ate ku lwaki? Okitegeera kakati omukazi asobola okulumiza omwaka mulamba. Finally n'omufuna. Nga n'ebigendererwa byo si bye biri ebyabayaaye ng'onnumiza nnyo kakubemu kamunziruke. Naye n'otuukayo nga chapati. Nobeera disappointed. N'ogwa ku mufaliso nga gwa bisubi. Ekyo kyokka mukakale bulijjo mbonaabonera ki? Kyokka ate n'ogwa ku kikazi mu bbaala nga leero kangende nfuneyo kyensombayo leero nkubemu kimpise mu wiiki. Bannaye ekintu ne kibikola okukakana ng'okiwasizza abaana muzadde kyali kya kiro kimu. Kati ebintu byakyuka muve ku ngero mmwe. Omusajja agula malaya n'amufuula kasitoma amaliriza muzaddemu. Basajja you are just joking. Abasajja agula malaya n'amufuula kasitoma naye golowooza gy'abeera akolereyo teba bakazi bateetunda. Naye okimanyi nti nno fe abakyala ebintu bye tulowooza nti bye bibasanyusa ate si bye mwagala. Kyokka ate bye tulowooza nti temubyagala ate bye mwagala. Kakati mwebuzaabuza ng'afukaana aba eno yeeyiira mazzi eno afuuka toyawula musulo na mazzi. Mwatusobera omusajja ajja n'akugamba nti gwe oli mukyala wange n'oyambala okaabadde ng'olaga oyagala kubeera malaya oyambadde gaba malaya. Kyokka omusanga akukuta n'omusege guli mu kakondo obugoye buli eno. Bakakati mu bbaala mubaddemu n'abambadde empale ne t-shirt alonzeewo waakakete naye n'akasanga mu ngoye z'ewaka lusirika wiiki. Kakati mwagala ki? Ate n'akulaga nti takuwa attention mu bivuliya by'oyambala agiwa oli ate owaakakete. Mwe tujja tandika obba kuba engolo nga mwebasi. Ekituufu kye ki? Omwana yagambye mu abakazi muli bazibu. Omukazi asobola zuukuka ekiro n'atuula n'akwetegereza obeera ogenda kwekyusa tosisimuka. Kati nze mmanyi n'okutunula ng'olya emmere nga singa ekibakira awo ne kibooga nga nanyiize. Ndowooza obira. Nga nanyiize. Osobola okubeerawo nga tobiriko naye nga nkutunuulidde bwe nti naye nga buli ekindi mu mutwe kitemu. Kikuba engolo. Kakati ggwe obeera bwotyo. Naye kati woliwo oli ng'atumya n'obwemmese n'abuteekamu naye n'akuwa n'olya. Nanti era nange mbalaba nga muyazira. Ozannyira ku mukazi akufumbira emmere buli lunaku. Gwe weekolerako obwo obuddoleddole bwo obusolosolo obwo. Omukazi gw'osula naye mbu. Atabatya gwe ntya. Abasajja tebatya. Omusajja seba akakana ku mukazi amufumbira emmere n'amukuba kyokka enkya ne kijja nga kiwumpuguma kisaba mmere. Kati nsobola obutakutta ne nkona bisako dayiro wange obuweke 10 ne mbukutera mu mmere n'odduka napaka lwodduka n'amalusu. Bisako omumanyi. Obwo obukerenda bwa yero babuwa abantu abalwadde ba constipation. Nanti omira buna n'osiiba wano. Ogenda okoma. Obwa kati bwe nkono obuweke 10 ne mbukutera mu nva. Wankubye. N'osooka oddukana n'ofuna akatebe ne tukakutera ku ttooyi. Ate sikugamba. Mulekerawo okumanyira abakazi. Naye ebintu ebimu bijja kututiisa n'okudde waka ogambe oba leero kansuleko wano. Naffe tuli bantu kati mwe mugenda ne mukozesa amaanyi. Kati olaba nga wano omanyi nti budde bukya ng'oli ku mmeeza kuno. Anti era nakyo kizibu wasuze mu bakazi. Producer ajja nakukwata video zo ziizo ez'ekiro
Anti era videos mpoza akuteke ku live. Kuba video bagikwata nova. Kale katubeere ku live. Nze nabagamba mupangisa obuzigo mwale mutegeera oba mwaba bagulizaako mwagala wambazi. Funayo kalofti. Obuzigo bwaki? Ate kati ekikufuza ogenze kuwasa. Newe wanichu. Wasolwe ndodduka eri kibabu. Ate kakati olowooza bagambe sitaani akutambulirawo. Asomba. Somba paka kuwulira bubi. Ogambye omusajja agula malaya kukakana ng'amuzaddemu abaana. Kati gwe kiki ekikuzaaza abaana olwodde n'odduka bizibu. Pima ebizibu byo. Ate ebizibu bimanya ennyumba embi. Wamma temupangisa buzigo. Naye ng'ate ababulina be bangi. Abaana balina zirufula zinyirira. Omusajja yagamba ente enzungu, ennyankole, enteeso wali. Bagamba ekibomereze kireeta enkengo togeza. Gwokimanyi omukwano ogw'okwebbirira gwe gukyasiza okuwangaala. Anti temwekkuta. Omukwano ogw'okwebbirira ngugeraageranya ku mwana ava mu famire ebyokulya bitono. Oyo omwana tali bulw appetite. Buli ssaawa okulya aba ayagala. Kuba bitono. Bw'abifunidde agamba aleluuya emme tulye. Naye kati omwana ow'ekkololo buli kimu akiridde. Bebo boosanga nga bamugamba come and eat food, I want juice. N'asibirira juice n'amusuulira emmere yamudda. Kati gwe mukwano ogwo ogw'okwebbirira. Temwekkuta. Oba wakateekayo nkanzire eka n'ojjayo. So munnaye mubikole byonna nga mumanyi ebintu si byangu. Naye eno alert abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo nga gye nkomezza. Amayumba ago gwe mulyambo abasajja insula ntinda my family is in Canada. Bakulimba. Family ye weeri eyina gyeri. Abasajja abasinga e Uganda wano abo be muwulira bansula najjera my family is in Canada. Batunda obutambi bw'obuseegu. Zezo zi X5 ze bavuga ze mulaba. Addira nga buli ku makya asomba. Mu ttuntu n'asomba. Ekiro n'aleeta balina kamera mu mayumba. Balina kamera mwaga amayumba. Okugamba kamera ikukwata nga wakayingira buli kimu ekikwata. Buli kimu paka mu kisenge n'olyoka weetinkula n'akubinula n'ogirooti. Balina emikutu kwe batunda obutambi bw'obuseegu. Era amayumba g'abasajja bo mugayingiremu abawala abasiiga enjala empanvu nga mukimanyi. Bujja ku kyenkya wano. Lwakuba nga UCC wano yatuyamba egyo emikutu yagiblocking. Ate obwo obutambi bwe tulaba buzuŋŋana muba muli awo ne babaleetera akaakungu. Kaba kakomyewo. Kati waliwo emikutu egyo nga bw'ogubeerako osobola okublockinga n'ogamba mbulookinze Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda tebalaba bintu ebyo. Kyokka ng'ate waliwo bannayuganda ate abali e Cambodia gy'otablockinga. Abali awo n'akalaba. Ngamba ono omuwala si ye weeboniizi. Ono si gundi n'akakuforwardingira ono si gundi naawe n'okawoonono bwe katyo bwe kamala ne kakola ki ne kayiika. So mu binula amabi naago mpola nga mukimanyi nti amayumba g'abasajja abo gali mu kamera. Microphone muzikwate muyimbe nga mukimanyi bagenda bakwata obutambi nga nze mbabuulira. Oyiike kyolwaniridde abasajja b'e Kampala bayayi. Abasajja balina eŋŋombo ya My Family is in US. Family yagizimbira Nakwero. Family eri wano Naluvule. Family gyeri mu Uganda. Naye eyo ennyumba ennene eyo gy'olaba bagipangisa abasajja nga 10. Bagisasula. Bagikoleramu obutambi bw'obuseegu. Abasajja b'e Uganda abo be musanga mu mabaala abo abasajja abakulukulu abo abatava mu mabaala ekiro ng'asomba abawala n'asomba babbalutaza. Balutaza omutegedde oyo omusajja. Bakola obutambi bw'obuseegu. Babutunda ne bafuna ssente.
era abawala abasinga wano bonna abasinga abakola ogwo omulimu gw'okutuyambako ku bisajja ebyo ebirina amaddu okubiguza obusolo babakwata obutambi. Ndowooza tetujja kusuuka wano kubanga munnaaye olwo omanya asumulukuse. Kati wensumulukukira ate woosiibulira. Gira tugire. Bye. Abakonte